abalungi abalabye emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu programu yaffe olunaku olwaleero mwenkyaliza muganda wa Gideon Tugume mutabani wa Kalejeya muzzukulu wa Gakyalo eri ewaffe emijeera Kakukuru Town Council Ruhama County Ntungamo District webale nnyo kakati olwalo gwenze naye wabadde wababuuza nti Tugume oyo council Tugume musajja yasoma ebitabo n'ava kubisoma n'abirya buli musajja muyivu mu mateeka mu byenfuna mu byokulwanira eddembe ly'obuntu mu byamawulire anti kati njagala abantu bategeere ekisooka kansooke mbalamuseeko nti mwasuze muti abasebo ne banyabo nti mwebale kubaayo mwebale kwekuuma era mwebale kubanga mulaba Kwezi Media Group kubanga awo wetutandikira nze abantu kyenjagala bamanyi waliwo abangambye in fact abamu ne bagamba Tugume bagenda kutta Tugume oyogera ne mbagamba kakati bwe tunaaba tetulina muntu ayogera nsonga eggwanga lino teginna lyereraga eggwanga lino lyetaaga abantu aboogera amazima ekisooka nze mu kalicha yange ng'omunyankole ndi patire mukiga patire munyankole mama wange mukiga bamuzaala awe Kamwezi abamanyiwe Rukiga bamuzalere twamuziika taata wange munyankole bamuzaala awo Emijeera wenyini era naye bwe yaziikibwa ye yafa bibye naye bwe yaziikibwa awo twamuziika awo nze ndi patire mukiga patire munyankole ate patire birala kubanga nina omusaayi omunarwanda nina omutanzania nina omukyomunyoro nina omuki okubamba jjajja nze nze kakati nze Tugume bwemba nga bwomanyi kalicha olipatire mukiga olipatire munyankole ate ng'oli mukristaayo omukristaayo omwangulikani batuteekako akabonero k'omusaalaba amakulu gaako ng'ogamanyi okwatula nti nno nzikiriza Kristo yakomererwa era okubeera omulwanyi omwesigwa wansi w'ebendera ya Yesu Kristo ate totyanga kulwanirira Mukama Katonda ne bakugamba genda olwane ne sitaani n'emizeege gyonna n'ebikolwa bye byonna era bakugamba nti beeranga omwesiga okutuusa okukola ki okufa nze Tugume ndi mwesiga okutuusa okufa ndi mukristaayo kali chezo bwozigata nogata kiri nogata n'obukristaayo toyinza butayogera mazima okujjako ng'olina kyokola kyonoonya kati nze njogera mazima ayawulira nti ayagala omusaayi gwange nga ye yandiyagadde okunzita olw'amazima gange wadembe ze sirina bulamu bwange nti mbulina mu ngalo ate Mukama yabutuwa buwi era bugenda bugenzi nze Prime Museveni abakitange kubanga nenkana emyaka ne Muhoozi naye bwe nkugamba nti Muhoozi okusinzira byalina nze Tugume sibina ate nandibadde nabyo gwate n'ogamba nti onzite n'oŋŋamba nti onzite oba okola kyabwereere nze Tugume nasooka okusoma bwe namalira siniya ey'omukaaga nasomera Kampala Secondary School neva Kampala Secondary School mu siniya ey'okusatu n'engenda enaakulabye ekyantwala enaakulabye nga sente za Kampala Secondary School sikyazirina ate wali ng'oli ku basale okiraba n'engenda ne bampa basale eyampa basale yali musajja wa DP ow'Ekawempe ani yenna gundi sebuliba mudawulira yampa basale bale tubakimanyi nga ndi Kawempe nze nga ntoba ndi mu kukigaali nandaba ku kigaali naga mwana gwe nkuwadde ki napa basale n'engenda ku New Advanced nasomerayo nekola senior ey'okuna nagikolera na Tete Makai College na Tete je nagikolera mu 93 nenvaayo nenzirayo ku New Advanced nze nali head boy mu senior ey'okutaano n'ey'omukaaga nakola senior ey'omukaaga 1996 twatula mu gwakusatu we bali bonna bali tebalina center era natulira Kakoma Secondary School era Kaayi nenvaayo bwe najja nga sinaba kugenda ku university tukola diploma gye bayitanga project planning and management nagikola ne Ruth Nankabirwa ono minister twagisoma fenna twagisomeranga Makerere awo ku Makerere gye twagisomera ne tugisoma ne tugimara yali ya mwaka gumu bwe nagimara
nali nesome omukyala Rachel Gutabingi wali ali wali nanyingiza mu KCCA mu byobulamu nsobola okubeera mu health workers, one of the health workers nensoma ebya health worker, kubeera health worker babayita community health worker ndinamu certificate nagisoma mwaka mulamba bwenvaawo nengenda ku Kampala College of Business yali wali nga principal yali Kayongo wali Kayongo waffe wali nabulagala waliwo ogichukira gundi yaliwo institute yali awo diploma in business administration owulire diploma in business administration mu accounting wali akyasomesera wali kati gundi yagiteeka walala eyo gundi College of Business Studies Kampala College of Business Studies wenasooka okusomera diploma olwo nenkola essomero eya primary Liberty Primary School. Yes, mutabani wange gyasomera. Ye gyasomera abana nensomesa abana nempasa abasajja Kabaka Skara nemba nga nkola ki nga ndi awo nga bwensoma wenavaawo nga amazaawo nga nkamaze okusoma diploma eyo nengenda ku Ubukati School of Journalism and Mass Communication nensomera diploma mu mawulire nespecializinga mu broadcasting awo netani wena kusanga Capital Radio beat bichi nenvaawo nengende Ndeje University Ndeje kuva ku 23 okutuuka 26 nensoma Bachelor of Business Administration nespecializinga mu accounting mugende Ndeje murabeyo nenve Ndeje nenyongerayo nenkola postgraduate diploma in business administration nengikolera Ndeje obo kitegeera nawo nava nenkola masters in business administration accounting and finance nagikola bagendeyo olase basabisoma wenava eyo jenava nengenda Kampala nengenda ku KIU asasoka KIU nasoka ku IU mba mwaka gwa 2 nga nsoma amateeka Kayihura olungani nditabuse nga byange bwabo bimanya Kayihura nakwatagana ayo banemesa okusoma Kayihura nga yali musajja banemesa okusoma amateeka nenvaayo ku IU nenvaayo nemba kuba mu mbuga z'amateeka nabatwala mu kooti nengenda ku KIU gye nasomera amateeka bagendeyo basomangayo mateeka bagendeyo bali basasoma amateeka omanya abantu abo basiru omuntu ayogera byatamanyi nze nobwe nkuwako diploma emu ekumala okiraba nenganti oli kamugabire certificate ekola ki nina buli kimu wano okiraba kati omuntu nayogera ebitaliyo mugendeeyo amateeka bw'oba oyagala okumanya omuntu eyasoma amateeka genda gye yagasomera genda okebere Tugume yasoma amateeka teyagasoma wagenda kuwumuka tiwansangayo njagala babuuze Tugume yasoma journalism teyagisoma ate twali kyesikoze mwebyo byonna byonna mbikoze okiraba nze gwolaba nze by the way ndi member owa Institute of Public Accountants of Uganda tebakimanyi yes nakola I've done part CPA obompita I'm a part certified public accountant of Uganda ngojeko kubeera kusoma amateeka ngojeko kusoma amawulire ngojeko nasoma na accounts I'm partly public accountant of Uganda genda yo ku institute banza nyisabu nze bano nabagamba nti mulete ba minister mulete muteeke ku meza mubiteekeko mubirete muteeke ku meza nawe olete ebibi nange ndete ebyange nze babulide gye nasomera ne byanasoma mugende eyo yonna mugende gye nasomera A-level gye nasomera O-level gye nasomera diploma zenkoze zonna nzirina nendala tezitubagambye byonna nabisoma n'abakulu be nasoma nabo neba nasoma kankubule be nasoma nabo webali bonna bakola bonna webali bakola webali hati oli nayogera nagamba Tugume oyo teyasoma gwe tosala kumanyira nobwe nsigara mu business zokka nina masters mu business byokka mu byenfuna finance and accounting ane yasoma finance and accounting ku masters level wano bali bameka njagala bogere buli bameka njagala omuntu agamba
nti nze nagenda nensoma amawulire nengokoramu nakola Capital Radio sariko nagawandiika nze nawandiika mu The Giants magazine gye nasooka okukolera ngeri mu industrial area nange niyo wali Huntington gyali wali ne kakati wali nenva mu kuwandiika amawulire nenzija nengenda ku Capital nenga reporting live nga mu field okumala nga bankubira nesasi kuguru nga reporting amawulire nenkola ku TV nali ku Top TV ne Top Radio naliyo eyo nakorayo nze nakorako n'abazungu mu Africa Vacation Club nga ze PR nenvaayo nengenda nenkola mu Parambot nga PR okiraba nenvaayo nenzia nenkola nga accountant mu International Health Network nga nze nkulira project eya Global Fund nga nze accountant waayo nenvaayo nengenda mu Uma nembera treasurer na treasurer nga nze nkwatira ensawo abagaga abo bonna babe wayegaana hati tugumezeko ngenda nintuna abantu nebega abantu bali kukiya bano ngubalabe yange nze nkoze emirimu ate ne ku sente zifunye nze Gideon Tugume mukamazi nali mu mawulire nga nvuga Land Cruiser nkulimba otojimanyi nga nze ntwala bana mawulire abalala nenva mu Land Cruiser nenyingira mu gundi nga bakazireta nga nze nvuga moroka empya nga ndi mu mawulire zino zigundi zi progresses empya zana soko kujivo ya black nga nze njivuga najira banalijisa na benzi okitegera hati mwe abantu badawo oli nakumanyira nze bye nasoma nabisoma ate ne kyande tiranze n'okusoma bingi magezi nze twali yali ansinzeko mu kirasi njagala mugende kuva nasomera Loya primary school eri ntungamo eri wali nga wakakirira boti ngogende waffe wajiraba wano waliwo Ekereziya wano waliwo essomero we nasomera nabakulembera from primary 1 paka primary 7 ekintu ekyo nze nkitunulira abaana bagezi nnyo abakulembedde mu bibiina lwaki tebafuna mirimu mu gavumenti anti kakati ffe tuli independent nze genda obuuza abaana be nasoma nabo amateeka nze olupapula lw'engundi esatu lw'essaawa esatu ndukolera essaawa emu n'ekitundu ng'amaze babuuze sewaana nina abaana bali mu Prime Minister's office besomya nabo amateeka n'abaana abali bonna we bali mu internal affairs luddawo n'abajudde benasoma nabo amateeka we bali ne twasoma nabo njagala babareete babagambe Tugume yakolanga ati ak'omukulu Katana kaputeni bulijjo ati kino bwe nabagamba buti mwagana kukiwuliriza naye ng'ebyo bikyali awo nze njagala kutegeeza abantu nti gwe bw'oba oyogera ne Tugume oyogera n'omukugu ndi musajja muyivu in fact by the way nalekcharinga konze nembiva nako nga tebasasula nali ndekcharinga nze ku university emu je kigenda kwogera nga tebasasula okitegera Tugume musajja okoze nasomesa ku basomero genda obuze ba teachers abansomeseza awasomesanga ekyo kusomesa abansomesa bona bamanya amagezi gange just asijari katarike bisoni ajasomesa musomero erya second agenda kukulise yansomesa economics katari chinchiza akora ku radio ya mama babazi wakora eyansomesa mu secondary mu O level Katende jari ekawara eyansomesa mu O level mwami Mugisa tariyo ku new styles tariwo hati nso muntu tombanyira nze history yange rivere clear nasoma ebintu byange sa muntu kudamu kumanyira mu kintu ky'okusoma twali kyesisomye hali batagamba Tugume amasoma amasteeka nina banamateeka be nasoma nabo abawera 15 n'omusobo n'olukumi luwera abamanyi bali mu Kampala bona bakola lawyers who are working be nasoma nabo nkugambye abamu kati ba resident state attorneys nze nkora byange nasoma amateeka nze nenga soma byagwa nkora byange gwe wangu watu sensura mu nsiko nkuba kifaananyi kyamaka nkiteeke ku omuntu nga wamugambe nti oli muwejjere ati bano basi nze saagala muntu andeetako ebyobusiru nze ngenda nentunula abantu olaga gwe kati Tugume teyasoma kati n'otunulira omuntu n'ogamba nti ki nagenze abakwetaaga bawe n'ennamba kubanga baginsaba nnyo nze namba yange saagala muntu kumanyira mwenna batulaba abanjogerera ebitali mu magezi nze ndi musajja muyivu nasoma teri minister nsinga obuyivu wano Franka tumwebaza agenza okufuna masters degree nga najifuna mu 2010 for the last 14 years nina masters degree mu business administration finance and accounting hati omuntu akumanyira omanyira ko kinze Tugume omuwejjeri wa Chiche sasoma nze lwakwanze njagala nnyo okukwatagana n'abantu ndi muntu w'abantu
seteeka waggulu onaka diguri kamunga wepanka nenze ndi muntu w'abantu nze njagala abantu onsanga mu bantu nga ndi nabo nze mu mateeka nasoma human rights ddembe ly'obuntu lye nasoma kuyamba abantu era nze international nte manyiddwa ng'omuntu alwanyira eddembe ly'abantu mu Uganda bantwala ludda wa nze bantwala UN entwala nebako gyenjira nenkola nze ndwanda nnyo eddembe ly'abanoonyi b'obuddamu ndwanda nnyo eddembe ly'abantu ba bulijjo mwembeera naye oli naayogera ebitaliimu oyo Tugume yakola biki oyo biki nze njagala kubabuulira bwebanga oyogera kyoyogera toyogera qualifications kubanga mwe namba singa yogera ku birala leeta empapula zo ziteeke ku meeza nze nina second upper mu finance and accounting kuva ku ndeje bagendeyo bagendeyo nina first class diploma je nafuna wano bagendeyo ku mukati nze sigwanga kigezo nze Tugume I've never failed bakijeyo barete za bisechezi barete zange barete za Kyagulanyi Center barete zani bambulire oba be bansinga okusoma badyoke bansinge kufuna sente temumbuulira gasiya temumbuuliramu kati eyo nga tuvuddeyo abantu bamaze okutegeera embeera tebakiddamu saakuddamu kulira muntu ng'ayogera kusoma kwange nze saagala kulira muntu kuddamu kwogera kusoma kwange bye nasoma byokka nobwe mbigamba nti mbigabidde omuntu obibeerako okumala ekiseera kyo kyonna eky'omu nsi mbyogedde kati olwaleero kati mubitegeere mulimu abantu abadde bamanyira nze n'abantu bemanyi balina diploma be ba minisita just alina diploma minisita gundi ono goba ali mu education deputy minister gundi Pitani bamwita Pitani yafuna diploma okugijja ku gundi wali nga fe twasoma dda bamu obwa minister temumbuulira nze tabako kyombuulira musajja gwe so kubane manyo nenga yiwa kakati mukulu Tugume ensonga za electoral commission ozirabye nga sinagendayo okyayombeera nga sina kuyomba omanyi kwezi Robinson abantu batumanyira bamanyira nnyo okiraba gobadde osoma byonna byosomye nga ndi naawe naye oli naava eri n'agamba oyo kwezi teyasoma nga tanakunoonyereza nako abakumanyi electoral commission yanizikiriza nti okwesimbawo kati abantu balina ebintu byakola ebyekisiru okiraba nze nina diguri 3 nina diploma 6 nina certificate 4 oba okitegeera omukyalo wange gwe nawasa alina diguri 2 alina certificate kubanga she's a certified public accountant oba okitegeera oba okitegeera kakati nze omubuliro obwange musulwa mu diguri meka 5 ne diploma 9 oba okitegeera ne certificate 8 hati gwe odaawo buli bunekyusa bwenti nekyusiza mu diguri buli gwe nkwata bwati nkwata ku diguri okitegeera nkwata ku diguri oweweta diguri n'emikono gyange gye ndaba eni nabo n'abasajja bayivu gwe wasoma nga nkulaba bamuze baabano balina diguri ate atalina diguri mu mikono gyange nze lwakuba n'abantu njagala nnyo okubeera mu bantu naye omuntu tomanyiira nze Tugume tomanyiira nze saagala muntu kumanyira ku kigambo ky'okusoma nze nesomeseza kuva ne waffe gye nva mu kyalo n'obwogenda bakugamba Tugume oyo tumumanyi from day 1 natandikira ku church school nga ndi mwana muto bagita Mijera church school we natandikira okusoma naye tewali yali ansinze mu kirasi nkulayira muga Katonda mugulu nze situlanga mu kirasi oli nembera wakubiri ekyo nkubuulira bensomye nabo abamu ba ambassadors by the way gosobola okugamba nti kambuuze Tugume ono engeri gye yakolangamu nze nasomesanga abaana aba P7 nga nze mbasomesa okubala nga nsoma nabo myate ngo basomesa okubala nga nze mbasomesa okubala webali boda webali mu Uganda wano webali basajja bakulu webali nga nze mbasomesa okubala bwe gendo labe namaliriza ku new advanced nemaliriza senior ey'okuna ne bampita nzije nsomese ku new advanced nali nesimewo nsuubuga nga tusomesa fenna ono commissioner mubuuze commissioner nga musomesa mwenna commissioner mubuuze namala senior 4 naye kwa magezi ge nali nina nga tebayinza kundeka nogamba jangu osomesa abaana ba senior 2 senior 3 history ebyo na byonna nemala erefu nenkola essomero ate nga n'essomero bwe nasigala nga nsomesa nengenda ku new styles nensomesa nengenda wali ku strive nensomesa nze nga nze nsomesa economics
abana ne bayita katori tamanyira nze njagala omuntu baleeta olupapula ne Rubongoya barundeetere wano lw'amateeka tulutuure ffenna Rubongoya bwanansinga maxi nja kuva mu byobufuzi baleeta olupapula lw'amateeka law. I want a paper in law. Let them bring it by being supervised by professors. We sit that paper, me and Rubongoya and Katana and the researchers, they bring the paper here. Bajirete njiture nabo bwe banampangula bwe banansinga maxi nja kuva mu byobufuzi. Tugume nguta busi. The hardest paper mu business administration bagita 2M quantitative mathematics quantitative mathematics 2M negenda obuze ya mutusomesanga genda omubuuza fikira ne mutabani wange wamu yakola quantitative economics omuyisagiso ogwo omusagiso oyo bagende bamubuuza abaana we bali tulina n'omukutu ffe gye twasomeddewo tulina omukutu gwa IU tulina omukutu ogwa KIU tulina omukutu ogwa ndeje nina omukutu ogwa wano ku diploma yaffe gye twasoma umukaati byonna we bali abatamanyi boogera ebigambo bye boogera saagala muntu kumanyiira nze bannange ekintu ekyo nakyantama mukola ebintu ebyekibi buli ku sente z'omusolo muzibba ne mudda ku Tugume nze mbabuulira kwanga bye nasoma nze mwanemesa okuweereza eggwanga lyange kati kambaweereze nga njogera nja kwogera kutuusa kubanga byonna nabisoma ogenda baweereza ng'oyogera kyo njogera nga munnamawulire mba nkinoonyerezaako ekyokubiri mba nakibaze kubanga nasoma okubala ekyokusatu mba manyi muteekamu ekigwa oli yaŋŋamba lwaki tebakusiba ononsiba otya nga nze manyi amateeka nga mwenzanyira ate va ku bino ebyamateeka bano tibali wano nze manyi ogataputa va mu bintu by'okusaala bali kye simanyi nze constitution eri mutwe gwange nze maxi ntono ze nafuna mu constitutional law ziri 75% 75% entono mu constitutional law miwe ebiri maxi ziri weri kayu bagende bazirabe kumanyira nze Tugume ng'oli musajja mugezi nnyo kati oli naakugamba biki oŋŋamba biki ye yakusinga kufuna mukisa kutuula awo atudde wafuna omukisa n'otuuka waliwo bbira akati fe abatali badduga ovuma wasoma biki leeta empapula zo zireete tutuule ku meeza batuwe ebigezo mpangule nze njagala bampite ku interview bagaye Tugume yagudde interview bajogereko Tugume yagudde interview bwe nali ku Parambooti nga PR era marketing nakolera kampuni eyo netuuka n'okuwangula omudaala ogw'ensi yonna gwe bayita monde selection kiki yawangula omudaali gw'ensi yonna gwe bayita monde selection kasookanga nvaayo kampuni weeri we muleke kuzanyisa abantu fe tulina ekitone kyaffe nkoledde mu kampuni nyingi ze kugambye gye nkoledde yonna ku umma banemesa okiraba nga bandwanyisa nemu okubeerayo naye bye nakola gyebiri okiraba programu ze nakola weeziri bwe mbadde wandewo ku international health network bye nakola weebiri kati nkola byange ninawo ofiisi yange ate ng'etambula ninawo ofiisi ku Buganda Road Plot 14 Yewuma building mujje mugirabe sitambula sikola basajja mwe sikola sinawo ofiisi oyo Tugume teyasoma obula n'okugamba nti omuntu omugyeko mugyemu amanyi nze sisomeranga ku ssente ya gavumenti sikolanga mu gavumenti Museveni tampanga yadde 10 wuuyo andaba tompanga yadde 10 tewonsasuliranga nze siringa gundo ono Rubongoya nze tebampereranga sente mu primary tebampereranga sente mu secondary tebampereranga sente ku university tebampasizanga mukyala omukyala namuwasa namusasula ente nze ebusoga naye natwala ente ate abasoga bali tebatwala nte naye nte nazitwala kitegeera kakati mmwe olwayo njogedde bingi ku kigambo kye byemwogera ebitaliimu ebi muli eyo muli Bulaaya mukuba byeyo naye mudda ku bantu ne mubamanyira nze bwe mba njagadde ngenda ku university n'ensomesa okitegeera yes nda qualifications ezimala bwe mba njagadde nyinza okukola kyenjagala okitegeera naye nzisala akumanyiira ekyo mukiveeko kati mukole ebirala ayagala okwagala okumanyira gye tukole ebigezo njagala baleeta ebigezo babituwe okitegeera bantu batono nnyo mu Uganda wano abalina diguri ng'ezanga basoma nga bye nasoma batono nze nandibadde ne bwendi ne byenkola n'ebimanyirivu bwenna mu byobufuzi nandibadde nze kati nze
chief executive officer owa Kampala nga kotambuze ekitono nnyo ekibuga kyaffe natandika okubeera nali secretary general owa National Freedom Party nga adde emyaka 19 yes nembera Ssabawandiisi nenva kuva mu 93 nenvaayo nenzija nembatandikira UY mu Uganda Yanga Movement seyaleeta bamuwanga lutanze nakola concept nenjireeta nenza Aleese bawandiisi kiki nga tumaze okukola omukago nga tumanyi tugenda kubeera fena nenze nembivaamu naye nga maze bakolera programu eyo bamuwanga lutayo bala babuuze we bali mubayitira nabo ne babeerako bonna we bali nze mbadde mu byobufuzi okumala emyaka kati 30 nga ndi mu byabufuzi ebya Kasamembe ate ko opposition nga kwendi ati bwe temumanyi naye nga nze ntambuza ensonga ezirina okutambula mu ggwanga nga nkozesa amagezi ge neesomesa tewali yansomesa nze nasindika ekigaali nenfuna sente nensoma ekaleerwawo natunda ebyennyanja nga bijja kusatu nembitunda ebyennyanja natunda amanda nze Tugume nalenga lumonde nalenga amatooke nasala enanansi nze nasooka okusala enanansi mu Kampala kyagala muntu kumanyiira nze nkola byange ndi muwejjere nze nkola byange owulidde nkola byange nina abaana basoma bwe banga waliwo abalala benazaala batanawo kujja mujje babaleete nze buleeta abaana takumbetako olugezigezi nze Tugume oba baliyo gye bali babaleete bwomanyi tomumanyi gakitala otakasa nti oleeta omwana alabe obatasome nze Tugume ompita wakusaaga nze kakati eyo tuveeyo nvuddeyo akakiiko k'electoral commission kafuuse ekizibu nalabye ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omunaana enteekateeka ez'ebyokulonda zitandika ati mwekamba buulire presiding officers baabalonda dda mwekamba buulire Kwezi Robinson oli munnabyabufuzi obiruddemu njagala kubuulira okujjako nga tuli basiru ekisusse okujjako nga bannayuganda tuli basiru naye omuntu anaagenda mu kalulu kano akajja aka 2026 nga tukyalina akakiiko ak'ebyokulonda kafaanana bwe kati nga tukyalina embeera eriwo etambula ajja kuba musiru nga talina magezi nga neeyamuzaala musiru nobwe yagenda teyagenda muggulu yagenda mugeyeena nkyogedde ng'okyogedde nnyo nkyogedde kiki ekikwogezeseza ekyo anti kati bwe omuntu akulaga nti akalulu kabibwa dda yasalawo dda akulaga nti abakolera akakiiko k'ebyokulonda yabalonda omuntu akulaga nti buli kimu ekigenda amaaso tagala okimanye gwe n'olowooza nti gwona kyogenda okukola okujjako ng'okola naye bwebanga Kyagulanyi tokola ne Museveni genda weesimbewo 2026 genda weesimbewo ogenda kuyitiramuwa tolina ogenda kuyitiramuwa musajja gwe okujjako ng'onoonya bunoonya sente ngo Dr. Besigye bakakuba emirundi ena onoonye wa Museveni onoonyayo ki kamba buli akakiiko k'ebyokulonda nze ntuula ku kakiiko aka National Consultative Forum ke kagatta ebibiina by'obufuzi ebiwandiise byonna kwendi ntuula ku kakiiko ka finance and budgeting kentuulako naye njagala kukubuulira amazima nyinza okugamba nti akakiiko k'ebyokulonda oba akakiiko ka National Consultative Forum tekanaka kikasobola kukola tekalina okole ki gw'okole ki tekalina kana kikagenda kukola Byabakama akuli akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama omulamuzi ye kada wa NRM 99 ku buli 99%. Ebbanga lyonna lyabadde mu Uganda abadde nga wa NRM. Era nga aweereza NRM. Yasooka nga tanabeera mulamuzi. Yasooka okubeera bano ba prosecutor. Bano Loya ba gavumenti abakola mu kooti. Era bw'oba ojjukira mu kiseera ky'abe Dr. Besigye nga yeesimbyewo Byabakama yamuteekako omusango ogw'okukwata omukazi kyakuwa n'atuuka n'okwambaza omukazi omuwaabi wa gavumenti n'amwambaza ekigundo ekiwanvu ng'ataddemu obuntu nga yamugamba ebigambo byo ng'ayagala alumirize Dr. Besigye bamusaleko omutwe era singa teyali mulamuzi Katusi yataasa Dr. Besigye n'agoba omusango Byabakama yali amumaze nga Byabakama yapiininga Besigye singa omanyi abantu Byabakama be yasiba bali eruzira nga babasibira obwerere by'ebufuzi
Byabakama yaliwo ojukira omuntu ono gwe bagira gwe basalako gundi Sebirumbi omanye yali Loya wa government musango ogwo Sebirumbi balyoke bamutwale Luzira musaleko omutwe yali Byabakama yali awoleza Museveni ate Sebirumbi yali Loya wa government nemwe temumanyi bantu abali e Luzira nga Byabakama yabatwala nga olw'ebyobufuzi bayitirivu olwaleero njagadde nkyogere wano mwagambye mujja kungoba mu kibiina n'ekibiina mukiwanduukulire ekya Forum for Integrity and Leadership bagambye bwe naayogera bajja kiwanduukula mukiwanduukulire nkiveemu ati ndabe munsibe omumwa mwali mwagala kunzita basajja mmwe mwali mumpadde obutwa bali bampadde obutwa bampa obutwa nga baagala kunzita abantu abo Byabakama kada wa NRM wano bwe nali ntudde naye kumpi wano n'abanga ajjayo akatambaala wano yajjayo kadi ya NRM ye yavaayo bweti nagizaayo maŋŋama z'okugiraba oyo Byabakama akati waliwo omuntu omulala okamishona omulala bamuyita Tashobya Stephen Tashobya munamateeka Stephen Tashobya yali akiikirira Kajara County Kajara County erintungamu bwe yamala okugwa ng'agudde mu kagundi ke NRM ne bamuleeta ne bamuwabwa commissioner gwali kati oyo yagenda okubwenkanya opposition nkusookeddeko ku chairman nekuzaako katooyo kati kankuzeeko owookusatu bamuyita Okero Anthony commissioner yali member wa parliament akiikirira Kyoga County ku kadi NRM bwe yagwa ne bamukuba akalulu mu kundi NRM bamuwabwa commissioner wali ali wano yalamula akalulu omulala owokuna omukyala bamuyita Aisha Rubega ye deputy yali headmistress owana Bisunsa Girls okumala ebbanga nga yakulira abakyala b'NRM mu kitundu ekyo kyonna ekyakira yonnayo yali akulira abakyala b'NRM era nga mobiliza nnyo ow'NRM era agenda kuwa ne bbaawe w'NRM mukulu nnyo mu NRM era be bamu abatuula ku lukiiko olw'okuntiko olwa Seeke olw'NRM yali mu kakiiko bebagenda okuwa obwenkanya opposition ante kati nkusomera addako omukyala bamuyita Beyina obulyo ndowooza babagamba Beyina obulyo ali awo naye omukyala ali awo ye yali sekuritale owa ekibiina ekigata mu kampuni agatwala abaana baffe mu buddu abatwala abaana abagenda mu buddu abagenda mu Buceeyo abagenda ludda weeyo ababbye abantu ba bulijjo okukamala ensimbi z'abaana baliyo bali mukola babatwala ne bakasukeyo mu biyumba kakati bamugjayo ye muwandiisi kakati ye commissioner omulala avawa ne Teeso wano makati awo Teeso Butebo avaawo e Butebo omulala ye muruutu naye ali awo ye omu nabo eyali yeesimbyewo ku kadi ye NRM emirundi ena n'agwa bamuwa commissioner ali mu electoral commission abo be bagenda okukwata akalulu bakwate Kyagulanyi wa NUP bamulayize okujjako nga Kyagulanyi naye ki akola nabo olunaku lwajjo twabadde mu lukiiko omukulu yavuddeyo Tango Doy n'agamba nti NUP efuna obuwumbi 3 miliyoni 4 buli koota bulijjo twali tumanyi nti zeefuna omwaka buli koota buli myezi ekyo NUP efuna obuwumbi 3 miliyoni 4 yakyogedde jjo kati mwe muli wano akakiiko k'ebyokulonda kano tekasobola kuyamba muntu wa bulijjo omuwandiisi mulekwa NRM bamuzaala wano Parisa wano NRM n'obwomusala omusaayi avaamu yero naye muwandiisi w'akakiiko k'ebyokulonda era ffe batuyisa bubi nnyo tebatwagala ati gwe njagala ombuulire oba akakiiko ako kasobola okuleeta nekagamba nkakwasiza Dr. Besigye obuyinza amulayize nti buna nkuwadde oba nekasobola okukwata nekawa Kyagulanyi nti nkuwadde obuyinza tekasobola kyetuliko ffe bannabyabufuzi tukolagana ne gavumenti naye tetwagala kulaga ebyobufuzi mbiruddemu manyi munnabyabufuzi wa wano yenna bonna bansanzeewo nali ku tiimu eyasemwogerere eya IPFC Interparty Corporation naliko ku tiimu eyo eyali ekabuuso ne tuva ku eyo ne tujja ne tugenda mu referendum naliko
ne tuva ku ebyo timu Sebagala bwe yaliko naliko Sebaana bwe yaliwo naliwo badokita Besigye bagenze okujja wano naliwo oba kitegeera nga tuli mu byobufuzi ebya Kasamembe twali gwe simanyi twali kigenda mu maaso kye simanyi nze Tugume abasinga babakozesa gavumenti ebakozesa nga ffe abalonzi tetumanyi ne batutimba bbula President Museveni ono golaba tayinza engeri gyagalamu obuyinza engeri gyagalamu okwekuumira mu ntebe tayinza kukwata buwumbi 3 miliyoni 4 buli mwezi n'azikuwa nga amanyi tayagala omugye mu bukulembeze tekisoboka aba yakugula aba akuwa obere comfortable oleme kuleeka era mubeera n'endagaano mulimu byotatuukako era entebe ye obeera ng'azanyi obuzanyi kazanyiikirizi obeera okazanyiikirizi abantu bano bali ku ssente kwezi Robinsoni akakiiko k'ebyokulonda ku ssente ezo waddayo akawumbi njagala banoonyereze kakiiko k'ebyokulonda banoonyereze ku mulekwa sekuritale bamunoonyerezeeko ku ssente NUP zeefuna akawumbi kaddayo nga kickback bazirya babanoonyerezeeko banoonyereze ku sekuritale wakakiiko k'ebyokulonda banoonyereze ku akulira amateeka Jennifer Ngeyo banoonyereze kubakola ku finance banoonyereze kubakola ku byo kati ani abanoonyerezaako ate nga be bali mu kintu ante byebyo kati accountability yaganye ya NUP yaganye bagiwaddeyo neegaana yaganye otita jeno yagambe bino muleeta bicupuri muleeta fojare sente zaganye banoonyeza buli kipapula kyonna gye kiri ne kigaana kati NUP egenda kuleeta tena constitution accountability yaganye president tanna kubaawo okusinziira ku mateeka kati egenda kukoleeta nalabye empapula ezitambula eziraga we baagula nga baagulawo obukadde 750 ne bagamba nti bagulawo obuwumbi 600 nabirabye ne risiiti bazimpeereza kugambye byonna byafulumye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Kyusu Musota lukomananta wetwanze Tugume mukole kye mwagala nze saagala muntu kundeetako lugezigezi abantu bali mu kulya ne gavumenti tunoonya kifo kyakubiri kyetulwanira tubeere leader of opposition tusobole okujja ssente za Museveni akalulu akaggwa twali kibiina ky'ebyobufuzi kye bataateekamu ssente UPC yakola endagaano ne Museveni era ekola ne NRM DP yakola endagaano ne Museveni era ekolagana ne NRM FDC yakolagana ne Museveni era bali bonna kakati njagala ombuulire NUP bateekamu babaka nababagamba wano ne Samu Mukakubega bagamba nti NUP ababaka abasinga ababaka kumpi 48 bonna baleetebwa NRM yabaleeta abatali b'NRM bwe bana banamboze abava mu DP broker ate kakati ate be bagobye mwe mugamba nti b'NRM hati gwosigaddewa oliwa kati ekitegeeza NRM eteekayo eri ababaka baayo neteekayo era gwe atagenda kubeera gwe NRM mu opposition omanyi wano e Sudan bakola akantu bagenda ne basalamu SPLA embu ne bagiyita SPLM endala ne bagiyita SPLA in opposition kati ebeera SPLA naye ino eri in opposition naye nga yemu ati ne wano bwe kiri ebiina by'obufuzi weebiri naye abateekamu ssente ye Museveni toyinza gamba nti gwe UNUP ogenda okusimbawo ababaka obawe ssente za Museveni bagende balwanyise Museveni tosobola kati omuntu omugezi oba okola ki ebibiina by'obufuzi ebirimu abantu bana byabufuzi twayinza kubeewadde 10 nze Tugume n'ekibiina ky'ebyobufuzi kyawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokuna 24 ekya FIL Forum for Integrity in Leadership tekifunanga ade 10 era tekigenda kukifuna kubanga kiri genuine nkubuulira tulina ebibiina 226 naye bimeka by'owulira tuli eyo tetufuna ade 10 neyo gye tutuula ate constitution yagira nti babiwe sente teryakuwa ezitambuza emirimu gyabyo teryasobola kuwa ade 10 n'eki nkugambe tuli mu National Consultative Forum bagamba bagiwa miliyoni 4 naye ate bo bennyini bazinona tezituuka ku akawunti teri amanyi n'akawunti y'ekibiina ekyo teri amanyi n'engeri gye bazisaasaanyamu teri amanyi ati mwe muri wano mu bintu by'okusaaga muliva mu bintu by'okusaaga gwe Kwezi Robinson ye Prime 7 yajja
tagenda kuva mu bukulembeze okutuuka ng'afudde. Ekyo kyokka kye kijja omujjawo. Atajja kwefiira ate bawangaala ewaabwe nakugamba. 100 mwaka? 20. Omulaba ali 9 naye mulabe. Olaba gundo wa America yakutuse. Joy Biden. Myaka 8 yakutuse. Ono ali 9 naye mulabe. Myaka 10 mwaka? 20. Museveni akyali namwe ebisanja ebirala okubafuga atajja bafuga nnyo. Naye nabatawunze. Ate nze kubuulira tebawunga. Kyali steady. Nze mbabuulira ono Kyagulanyi byaliko ali byakusaaga. Besigye byaliko byakusaaga. Nagamba bwe bamugamba nti Besigye teyafuna alinayo kantu ye mutuufu ddala ebintu byalina byenkana n'omusala gwe yafunanga. Bw'oba obiraba mugagga nnyo. Muvundu. Ate nga gwe wamutwalira enkota y'ettooke. Nali ngenze ni musaasira okumusibira mu nyumba. Kati bwe yali asazeewo okukiva. Omanyi abantu bano bw'oba osazeewo okukivaamu bazikuggyako. Naye by'oba okoze osigala nabyo. Kati yakivaamu. Kati yakivaamu. Ne petrol station n'agibaddiza. Byonna yabivaako. Naye mugagga muvundu Dr. Besigye. Ng'oyinza okuteeka wano miliyoni 3 ne bisibawo ne bisulawo. Nze Tugume n'oba oteekawo miliyoni 10 nsula amalusu gayiika. Mu bululi gye ndisula gayiika. Ng'olinda kuzisaasaanya. Noonya school fees nga miliyoni 10 ziryawo. Ne miliyoni 3 ziri wali zeebase. 3 nga ziri wali zeebase. Ati mwe muve mu muzanyo gwe muliko. Kati ensonga gye tuliko kati olwaleero kaakati waneeno. Abantu bali mu kubba Uganda ate nga beefuula nti bannabyabufuzi baliko opposition. Tebaliiko. NUP etambula nga tenda constitution, etambula nga tenda bukulembeze bulonde, etambula nga tenda ate ne basigala nga bagiwa ssente obumbi 3 mu miliyoni 4 buli kwota tewali agibuuza. Akati njagala nkubuuze opposition ya kika kye. Museveni gy'ayagala ennyo atagala gikwatira ku constitution tebalina, atagala gikwatira kubanga obukulembeze si bulonde, atagala gikwatira ku ki okubanga tebalina kye batambulirako ate ne bagiwa n'essente n'etambula egende mu maaso. Bwe muri kitegeera mugenda kugwa ekigo basajja mmwe. Bwe mulitegeera kimanyi nti n'abantu abasinga olunaku lwe mulitegeera amaaso gaziba. Olunaku lwe mulitegeera nze njogeza Bukaamu. Olunaku lwe mulitegeera nti bano Kyagulanyi baani bakolagana ne Museveni muligwawo ekigo. Muligwawo ekigo. Tubyogedde ne mugaana okutuwuliriza naye buli kiwulira abantu bandigenze mu kulonda. Era nze njagala kugamba abantu kati nti ebyokulonda mubiveeko. Akakiiko k'ebyokulonda kafu tekasobola kuwa gwe ng'oli ajja kugamba lwaki bamemba ba palamenti bayitamu. Nze kugambye baba baseetinga abantu baabwe balina okuyitamu. Ne bakugamba nti President Museveni ku luno tujja muwa 67%. Ne bamanya n'agenda okufuna 30%, agenda okufuna 20% baba bamanyi. N'agenda okuyitamu okukkiririza kubeera okwesimba okuba pulezidenti. Oteeka okuba ng'okoze eki? Oteeka okuba ng'olina ng'okkiriziganyiza nabo. Naye bw'oba tokkiriziganyiza nabo n'ebipapula byo babigira. Bw'owulira abo nabagamba Tugume teyasoma tolowooza nti balala. Tolowooza nti balala. Kakati omulonzi ye omuwa magezi. Ebyokulonda babiveeko muve ku byokulonda. Kakati batandise dda bagenda kusalamu constituencies. Bagenda kutongerera ababaka. Bannange kugambye twakaabye twakakaaba. Bagenda kubongera 37 37 new constituencies zijja. Ate nno kankubuulire gye bagenda okusala. Bagenda okusala awantu mwe butamanyi. Basala bagenda ne balaba nti kino kitundu kiwagira nnyo NRM. Bongereko constituency nga 5. Bo bongere kuweza ababaka. Kati balabe ekitundu ekibaga nti kiwagira NRM. Kyo baleke okukisala. Olwaleero kaakati tulina palamenti y'ababaka 259. Western Uganda yokka erinako 278. Katonda wange. Western Uganda yokka. Yatenga ntono okusinga ebitundu ebirala. Temubimanyi. Buganda erina abantu miliyoni 4. Ankole erina abantu miliyoni 2. Buuza ababaka bava mu Ankole. Ebyo na temubimanyi. Mwe temumanyi. Mwe mutunula mulabaawo bintu bitambula. Temumanyi kigambo kusala mu constituency kitegeeza. Temumanyi kusala mu bitundu kitegeeza. Ababaka bava mu Western Region nga bani. Ekitegeeza tetulina kye tusobola bakola. 278 yongerako ababaka abajasi. Kubanga nabo 80% nabo abana benaaremenewe. Benaaremu. Kakati yongera kwao bali bameka. Yongera kwao baliko obulemu. Bona benaremu. Yongera kwa abakozi bali bameka. Yongera kwa abavubuka bali bameka.
yongera kwa abakadde bali bameka abatayina batugamba mu parliament nenze munsanyusa basajja mwe mwansanyusa mitwe nga mudda kutugume muremo okole kakato lwale mwaremo okuleeta enongolesi kati eteeka ligamba tokkirizibwa kuzaayo ekitundu kyewasala n'okifuula ekitundu bw'oba wakusalawo n'osalamu kasanda n'ogaa kasanda district eteeka terikuriza kuddamu kugigatta n'emubende tekisoboka eyo teeka bwe ligamba tosobola kugizaayo wabula osobola okugisalamu ate district endala naye toyinza kugizaayo kati bano bawuta bali mu palamenti batundwa tewali akimanya ekyo tebamanyi nti wali asobola kusala constituency n'azijja ku bitaana ezifuna abantu 529 n'azizaayo tekisoboka muteeka Museveni kyakuzaamu tekisoboka impossible okujjako nga musikoze enongoosereza mu mateeka gye mwagaana okukola kati twatandise ebyokulonda mugenda gikola ddi tubulayo emyezi ng'ena nayo tegiriiyo bazituulira bo bennyine ate benkugamba nti si ba opposition bandibadde bazireeta dda kati mpuuga olwaleero akulimba agamba nzireeta ozireeta ngaani bwe wali lead of opposition waleeta meka teyagezako zireeta ne birema eteeka likugamba nti okukuliyetingawo new constituency oba okuteekawo we balondera member wa palamenti oteeka okuba ng'okubala abantu kuwedde oluvannyuma myaka 10 ate nga wayiseewo emyezi 2 wando bataddewo constituency zonna nga tebabalanga bantu basembayo dde okubala abantu Ruhama bagisalamu nga tebabaze bantu si eyoka zibekeze bataddewo basalamu nga tebabaze bantu tekikkirizibwa mu mateeka in law mu mateeka kubanga batumanyi muwendo gw'abantu oguliwo you cannot definitely naye wano babadde babikola ne bateekawo n'amagoba oli naali emmese ne baba wa district ekitakkirizibwa muteeka okuba nga mumaze okubala abantu nga wayiseewo n'emyezi bamaze okufulumya ripooti kati mwe mubadde mubikola bwe mubadde mugabira district nga muli emmese mubadde mubijjawa tewali awakanya tewali agenda mu kooti kyobola baffe batulwanyisa ne bwe nagenda nkugambye nagenda ku IUIU myaka 2 nga ndi mwaka gwange ogwokubiri balwanyisa ne banimisayo IUIU ne KIU namala okugenda mu kakiiko akakiiko aka higher education ne bagangenda bawaabira nina qualification zonna mungana mutya okusoma amateeka nga neno mazayo n'emyaka 2 kyokka mu IUIU baleeta obukwakulizo bwonna ne bampa n'ebigezo ebigezo bayita bampa pre-entry ne bampa n'ebigezo babiyita bokozesa IQ ebigezo ebyo babiyita mature entry mature ebigezo ebyo bigumu nga bw'obiraba nembiyita ekyo nakiyita with 73%. Naye era nze kugambye mpise bizibu nze okusoma amateeka nze Tugume nga bakweraliikirira maama tebaagala nsoma amateeka tebagala mbeeko kyembeera kubanga zinagaana okubeegattako from day 1 nga gomaze obategeera neŋŋamba nze Tugume kitange yali omu ku balwanyi n'alwana n'afa temumpanga ade 11 nesomeseza nkoze buli kimu kyenina okukola mbeegattako bungaso eki nze negayirye Museveni katampa eki mpezeze emyaka 5 mu myaka gyonna gye ne mbaddewo yandaba ebirwadde byenina abimanyi waliwo yali ampadde yadde 10 kugenda mu ddwaliro bwe nali ngenza kuwasa mukyala wange waliwo yagamba nti nkwadde yadde olw5 genda owase bwe nali nzimba akayumba kange waliwo yadde yampa 10,000 nti yadde amatafaali genda ozimba akayumba bamanye embeera gyempiseemu kitange yalwanira ki bampa yadde n'10 nze temumanyira basajja mmwe nze oli atiisatiisa okunzita kitange yafa wali mulamu nze nange nja kufa osobola okunzita bw'oba oyagala you can kill me n'obunandibadde nga sizadde nze tebinkwatako nze Tugume ndi mukambwe gwe tomanyi baana abayingira mu buyeekera nga bakadogo ne bayingira ne bagenda mu nsiko ne balwana ne bavaayo kati babasuula bajuma babasuula balinaki ye balinaki musajja wange ali awo what do they have nze kitange yagenda mu nsiko okugenda nga Museveni yamututte mu 1974 mu Foronasa yagenda mu mwezi nazaalibwa mu Gwakutaano kitange yali yagenda mu Gwakuna bamutwala mu Gwakuna nze nenzaalibwa mu Gwakutaano nga 15 nga kitange taliiwo
ali eyo ali Tanzania eyo ne bagija ne barwana ne bayitawo ne bajja ne bagenda mu nsiko zaabwe sefunanga ko mukisa kubeera ne taata nze Tugume ndi mu buzibu okitegeera sefunanga ko mukisa nze kubeera ne maama kubanga maama yampita Tugume nga maama abona maama naave waffe n'agenda ewaabwe ekamwezi bali bantu teno kuntwala kitango omuto aliyo yeyanzijayo nagamba nti nedda yes musayi gwaffe tagugenda okitegeera nenkura mu kubonaabona okw'ekitalo naye gwe Museveni yatwala kitange n'ombonyabonya nenkura nga ndi ng'enfuuzi kitange n'atuuka okufa mwali mumpadde ki mwampaaki bandikuwadde wakiri omulimu mwampaaki kiki ekisomye nze Tugume kati nze mwagala bakubira engalo nkubire Museveni engalo nkubire Muhoozi engalo Muhoozi bujje kubanga Muhoozi nenkana naye emyaka njogera naye nga bwe njogera naawe ono gwe njagala naye emyaka toyinza kundagira nze namusooka n'ekyankwanza okusoma emundu nze Muhoozi mu 2000 Muhoozi yayingi yagenda okuyingira mu 2000 oba 2010 oba mu 2009 nali olwedde nga amaze kyankwanzi nvuddeyo nga ngenze n'essingo nga bangemundu ogikuba bulungi nga nkuba mundu ennene n'entono Tugume baddaagi sanze kundete ku luguudo obukambwe bususe nze kankubuulira abasajja abo bantama nze kubuulira bantama kakati baba bakutama onoosobola otya okukola nabo anti kati sigenda kukola nabo sigenda kukola nabo nze ngenda kubeerawo wano nja kubeerawo nga bwendi nja kubeerawo nga bwendi ofiire mu bwavu nze Tugume kati nina emyaka emeka era ndagawa n'obwompa omulimu mu gavumenti mani n'okuwumula oluvannyuma myaka 5 siteeka lya gavumenti bwerigamba kati ndi butuwumula kati nze nawumula dda nga sina kyenkoze I'm already retired without doing anything for my country kati ogamba ki kati wasigaza bigambo kati nze kati mpanda bigambo kati omulimu gwe nasigaza mwagaana okumpa ekyokukola ne mugaana okugaa nti nze mpeereze eggwanga lyange kati kye nasigaza omulimu gwange kwogera nina okwogera basajja mmwe mugamba mugenda kuyiwa omusaayi gwange muguyiwe mwayiwa ogwa kirumira ne muyiwa ogwa kaweesa mwayiwa ogwa gundo ono omuganda wange yafa abiriga ne muyiwa ogwono yafa bambe gatana naye bwali muwojeremu neicuri muyiwe misaayi muyiwe timuli gwe terekayiira mwayiwa sajja alwanira bwere anti kati bagala kunenze bayiwe nze Katonda anyambye I've made a half century n'emyaka 5 mukama akikuwa kakati nze njagala kikunsi kuno naye ennaku gyempiseemu gwe Kwezi Robinson ogimanyi Kwezi Robinson omanyi gyempiseemu obuugi nabunywanga wo oba kitegeera nze mbonyaabonye nze gwolaba naye bakutulira bagamba tuli banyankole mungasa kimwe banyankole mwe mungasizaaki nze genda ewaffe mu kyalo nze ndabiridde obwana bwa kitange mbunoonya gye buli wonna nenkola ki nembulabirira okiraba nze ndabiridde abantu abyo kubanga abantu bewange babonaabona nnyo okitegeera kakati gwe oŋŋamba ki kyoŋŋamba nombonyabonya nonemesa ngezaako kwesomesa nsoma amateeka onemesa okitegeera onemesa abaana benasoma nabo kwa UIU bakubuulira mu mwaka ogwokubiri mu second year ate nga level gyotuuse nga ne school fees nzisasudde nga ne school fees nzisasudde ate bazimpa bazikomyawo gwali somale eyayimirira nagaa togenda genda mu class togenda kukola bibuuzo nembuuza lwaki nga tanana kyaŋŋamba somale gyali ye registrar assistant registrar gyali somale bamuyita somale alinga mu somali ali awo bamuyita somale Muhammad Somale era ndowooza mu Somali gavumenti yemukozesa gavumenti yemukozesa nali sikimanyi nti IUIU nali sikimanyi okumemba bega nti IUIU eyo ya gavumenti ya gavumenti bakola endagaano ne Islamic simanyi World Islamic States ne bakola endagaano nti egireete wano era IUIU ya gavumenti nali sikimanyi nze nagendayo bugenzi nga zesimanyi ate KIU ya basajja baraba ate mukulu Katerega ali mweriwa Katerega ali mu Kampala University oyo naye ye mwoya bagita KU ye Kampala KU eri KIU Kampala International University obakitegeera bayinza okubanga balinamu omukono naye nze kugambye baali baganye okumpa okusoma amateeka neŋŋenda mu kakiiko nawandiika ebaluwa nina kopi banziramu ebaluwa gye bampa ne bampa ebaluwa ne bagiwandiikira academic registrar owa Kampala International University ne bamugamba lwaki ogaana n'okusoma amateeka ng'alina
qualifications zonna okuyingira awo ne baruwa ninako kopi nayingirira ku baruwa kyokka jjukira nina certificate eri gye bayita mature entry foro gye nakola nkandi gye bankozesa ku mpaka nenkola na certificate eno gye bankozesa eyaki ey'okuyingira pre entry zonna nzikola nziyita ate baddamu bannemesa kati nze mbadde ndi ku lutalo nze sivanga mu struggle abasajja nga bakulwanyisizza sivanga mu struggle naye bamugoba dda kati gwe baali banzisenze ne bankuba amasasi amagulu kati bw'olaba Rubongo yange adda mu bintu by'ekisiru gagamba Tugume teyasoma n'olaba abasiru abatalina magezi tombuulira nze obuwongo bw'olina singa bwatuula mu NUP singeri tombuulira ffe twakola buli kimu okulaba ng'abaana abo batuula mu NUP eyo nga tumanyi banaabeera bantu balamu naye kasooka nga baagira ebizibu bye bagenda okulaba ennyumba zaabwe bagenda zitunda gunda azimba tanamaliriza kuzimba Rubongoya azimba amaka anawo agazimba naye azimba bonna bazimbye Nyanzi yakabeera n'amaka marungi baani bonna bategeerekeka ng'ogyeko yalina akasente gwesobola ogamba nti yalinawo ng'ono omwana ono w'emityana zaake ye yalinawo akasente ke saagala kulimba ne bwe twali naye nga zaake olaba twali ndeje ne zaako nendeje twali naye yalinawo akasente so oyo ye omugjamu mu bya sente wabula empisa ze zaagaana naye mu bya sente ekyo kyo nkimanyi nti yalinawo akasente kati nze omuntu ayogera ebintu ebitali mu magezi olabira dda nga temuli eggwanga lyafa Prime Museveni talina gwayagaliza kukwata ggwanga lino okujjako nga wuwe ate newuwe tamwagaliza Kabe ne mutabani we olaba yatuuka mutabani we okukola ekibiina kya PRU olowooza gyali mirembe Prime Museveni Kabe ne mutabani we tamwagaliza kukwata bukulembeze gw'eggwanga n'abantu be bonna babadde nabo bonna bakayihura bonna baana abo bonna bagundi batumwine bagenze okufa nga bakukuluma era tebagenze na muggulu olw'ensonga ya Museveni bonna bali mugeyeena amawulire ge tulina tebagenda muggulu anti kakati ekyabagana agenda muggulu ono yabakozesa ate n'abasuula ate ne bamunyiigira omanyi Bayibuli ekugamba nti bw'oba olina ekintu kyonna kyolaba ekigenda okugaana ogenda muggulu waakiri kisuule nekugamba kagaba amaaso ng'olina maaso abiri waakirijja mulimu erikutawaanya erikulemeseza ogenda muggulu ogende n'erimu mu ngeri gy'ogenda n'amaaso abiri mugeyeena kati bano baagenda nga bafunywa akati sajja ku mutima kubanga bateesa ebintu teyabikola n'embabazi newankubadde embabazi asirise bonna bali eyo bonna obusajja buli ku mutima ate bagenda tebalokose kubanga bw'olokoka n'ogenda mu kanisa n'olokoka nze musajja mukristaayo owakira okola ki weenenya n'obitta kati bo bano balina obusajja ku mutima ku busungu bwenina nze nenenya infact nze nalokoka nembasonyiwa naye omutima gwange gwogera ekiguliko infact batuwadde obusumba batuwadde obusumba enamavundu omanyi Bishop Banja bamuzaala we Namavundu era ekanisa eyo yamuweerera ye yagijjukidde n'agiwa obusumba obukitegeera kati nze ngenda kwoza omutima gwange mu busumba bwe Namavundu nabweru bagiwadde obusumba yebale bagikutudde ku Nansana kakati awo mugenda kulaba ate enjiri ya Yesu Kristo kati nasigaza Yesu yeka mulinda n'obwana batakomyewo nja musanga gyali waliwo yaŋŋambye kwezi katulabo banakuwa kaadi mu NUP oba tebagikuwadde ye bagenda ozigaba n'ekyokubiri ani yabagambye ngenda kwesiga nabagambye nze nange tola nti nangirira nze Tugume nze ngenda kuweereza omubbi obugenda kankubwe era kiseera kituuse tuweereze Mukama kweziro sente yange gye nandiwadde abalonzi kangiweereze Mukama nze ezimbe kanisa nze nyamba abanaku mu Kwezi Foundation abantu kambagambe kantegeeza abantu temwonoona biseera gwalina enangamuntu bw'oba oyagala kugenda kufuna kalooni kunangamuntu kafune tekafune funa looni munangamuntu temuli magezi funa looni funa bono ogulira abaana ebinyeebwa gulira abaana omugaati temuli kwanga ne boogenda okulonda boogenda okusiba ng'enkuba ekukuba tebali mu kabuntu bakwatagane ne Museveni bagenda kulya gwoleko bwana bo nga bubonaabona osibe mu byokulonda bata abaana bo kati bakuta ebikumi ebyo bibiri abaana bali mu makomera ani abaliko ani abatwalidde ekyokulya ani abawadde ekyokulya
ani abale katwogere mozere katwogere nsisiro nsewulire katwogere nsewulire ani walogo basibye emyaka 10 katonda wa 15 yes myaka 15 anti kati byebyo kwekalakasa kakati abana ebikumi ebyo abana ebikumi ebyo bali mu makomera ag'enjawulo bagenza okujjayo bajeeyo baabwe bajeeyo zaake gwe baweredde emitwalo 2 ng'amaze okuwenguzi ne bajjayo gundi ne bajjayo ababaka 2 tebandeke negundi ono negundi basatu ndowooza be bajeeyo nga buli omu emitwalo 10 bw'olaba Shamimu Marende ngazeemu okwambala gundi mulabe ng'agenda mu kooti kujjayo omuntu omulala ani gwe yajeeyo ani gwe bajeeyo baabwe Lubongo yabadde jeeyo baabwe genda omulabe wona gwe yajeeyo gwe Lubongo wamuwulira ddi mu byobufuzi byonna bye tubaddemu aweze emyaka nga 6 mubuuze mu myaka gyo gyawezezza wamuwulira ddi mu byobufuzi bya Uganda wawulira ddi nga gundi ono katana namulabye nga kaputeni NTV yataddeko akanankani nga kaputeni amayinja 3 kakati no baali bamwongeza Meja Katana yes Meja Katana yajja okubira tuwezala wa kibiina kaputeni yegunatize nkubuulira mwe muri bo emitwe bagirije bana tugende tulabeka mtamale mirundo obulwadde tugende yababuulira nti emitwe mifu omutegeera mutya tuyinza babuulira ne mwogera gundi yarezayo kadi gundi yarezayo kadi ya NRM Nyanzi yagizayo kadi ya abantu babuuka yazayo kadi ya nze boti babuuka balekeyo mulekeyo nkube bakube babatwale babasibe era ze sebasonyi wa mugende babasibe bakwate n'abalala mweyongere babakwate baba yore bayore bagende bana basure mukomera 10 babagalire hanga bagezi no bwabagamba tebawulira abantu bano baba abache nkubuusa kata no mumanyi je yava omanyiyo kaputeni ze nalabye ka video kaputeni amanyi ne ganzi gwa munenzi ebyo yali abigira nga akyali mwogezi w'ekitongole ekya internal affairs yali omwogezi yavamu maje ate yagavaamu batutendeka naye katana twali fene singo nibatujjamu fa abahutu abeiru nibatuteeka bali nibatwala abahima abalimu oruhima n'oruna Rwanda kambi ogere bagala okunzita anzite twali naye nandeka nze singo namale emyezi 9 nga ndi mu kutendekebwa amaje singo babala okutugira bwe bati nibakwata abalala nibabatwala fe nibatusuulaawo nze tugumero oba mpita wakusaaganza nze ndi mutendeke bwojja bingi kujja kone ono ye Meja Katana Lubongo yali kudala kiye kaputeni Lubongo ya kaputeni oli ye Meja oli bamwongeza baba balina ebaluwe zibajja mu maje tewali batubuulire kati batubuulire bwe bali tebana bagenda mu unit gye bagamba nti NUP bali luddawa ogenda mu kibiina nga tonna gyovudde bakobwa secretary general ogenda mu kibiina nga tonna gyovudde bakobwa treasurer ogenda mu kibiina nga tonna gyobadde batubuulire katana yali akola ki mu byobufuzi bya Uganda Babbi naye ayina obuzibu muri gendo kizuula nti Babbi ayina obuzibu bunene mu NUP anti Babbi kankubuulire ye kennyini eyinza okuba nga ye link anti se spy ye kennyini spy bwe yali Makerere kankubuulire no bwe yali baba yingiza nga bali Makerere eyabayingiza yaani omugenzi Nobo Mayombo njagala bakyegaani bonna Bakyagulanyi bonna bayingira mu iso ne eso okubega wabweru w'eggwanga era Kyagulanyi ye bamuyingiza mu eso ngayina kubega wabweru w'eggwanga yawe bega wabweru w'eggwanga Nobo Mayombo omugenzi Nobo Mayombo ye yabayingiza mu eso ne iso era bulijjo baali basasulwa omusaala njagala baba agamba nti sente zo yagiza mu kuyimba ze yagulaawo we alyoka abba omukazi awo ze yagule magere anjagala tubuulire emisolo gye yasusula URA alyoka asigazeeko 3 biliyoni 7 ze yazimbisa awantu awo ne biliyoni 2 ze yagula awantu awo bangamba byalimu omulamuzi Kavuma bonna omulamuzi Kavuma yali mu ddiiro anti kati omukazi oyo amulinako oluganda Kavuma anti Kavuma yatunda ebintu bya binganda omukazi oyo yatundako yali aguzizza Bobi Wine acres 4 Bobi Wine nasiba acres 6 nakwatagana n'omulamuzi Kavuma naye yali muzibu kati mwe buli bantu buli Bobi Kyagulanyi teyandifumbiddwa Kyagulanyi
nezali omanyinga bomanyiza abantu awo babakola diru ne bagamba nti gendo nokole ki berayo walo no mukazi go basindikira Nsereko ajja mu kugamba Nsereko yamaririza muzaddemu omwana ne godi Nsereko tasaga ne godi bamusimbega Mama Nsereko tasaga bamusindikira bagodi ne yamuta ne bamusindikira hata ono ye bamusindikira mbego omuhima yamaririza muzaddemu omwana kali kuolo Sereko yeta sibazi tasaga le mwana yasoma amateeka tasaga hati nze njagala kubuulira nti abantu bakola ebintu emwe temutibitegeera nobo mayombo bwavaawo ne muyingiramu tumukunde bayeyingiza bonna mbamanyi twagala tuleete Bwino tubalage nti gundo linamba gundi mu maje gundo linamba gundi mu maje gundo linamba gundi wayingira iso tuwaraga nti Kyagulanyi emirimu gyakola gyonna ne famire ye takolerangako opposition kibarage ani yali akoleddeko opposition bali berimbikako katono mu DP naye ani yali wa DP ate kakati nze byonna mbimanyi kabe ne taata we kabe naaki waliwo otamanyi balina ne pasita oba tomumanyi waliwo ali ezirobwe we tomumanyi pasita musumba naye waabwe muganda waabwe waliwo bangi gwe tobamanyi njagala kubagamba nga tugenda kulaba Muzeeyi Tamale eggwanga lino nobwe munakola mutya nga mutiisatiisa okufa ffe nobwe tunaafa eggwanga lino terigenda kuddamu kyekimu eggwanga lyafa Prime Museveni tagenda kuva mu bukulembeze n'ekisanja kino yakimaze ennaku z'omwezi nga 5 ogw'omunaana guno bagenda kutandika kusalamu ebitundu abalina ebyalo kyokka jjukira ekyo bakikola ebyalo si bironde n'okutuusa kati sinonde LC1 ne LC2 ebyo babikola nga okusinziira mu tteeka tebanaba kufulumya ebyava mu kubala abantu tebinaba etteeka bwe ligamba ebyo nababikola tebategeeza nabamemba palamenti abaliyo tebamanyi kigenda mu maaso ebyo nababikola bannabyabufuzi tewali amanyi kigenda mu maaso n'abasalamu eri tewali abamanyi eyabateekayo eggwanga lyonna buli disitulikiti erina gwe bayita district registrar nga wabyakulonda tewali manyi ngeri gye yateekebwayo tewali manyi gye bava tewali amumanyi bonna boogera olulimi lumu bwe boogerako olwokubiri wayinza okwogerako Olunyankole nayogerako Olunarwanda naye katono nnyo Olutooro ne katono nnyo n'Olunyoro naye abasigadde bonna gurupe manyi gyekola ki gyeva ebyo byonna musirise mubiraba so mbasiibudde nga ffe twogera byaffe era twogera ebiriwo ebituufu oyinza okubiwuliriza oba bw'oba toyagala bireke naye byokulonda bw'oba oli mugezi enanga muntu yo bw'oba olina n'akuwaamu omugaati gufune genda ofune omugaati va ku muzanyo omusajja jawo omutonyo kale bwe tusabudde olunaku olwaliro mbadde ne muganda Tugume kwatamu bwoti katugende tulabe mukadde waffe Tamale